Koja mate Karama TV mbadde ndi mu kunyolwa nina story gyendabye Karama TV ekwata ku muwala Poteboshan nzije ngifollowinga nempulira ne Karama TV byayogera ekintu kino kinkutteko nnyo nze nga kojja w'Abakadaama ekintu kino kimpisiza bubi nnyo kuba ebintu bino tujja tubibagamba tujja tubyogerako na butya bwe mulina okubeera nga mwegendereza abantu be muli nabo. Omuwala ono enfaaye nze nzikiriza buli muntu alina entuuko ye ate era nenzikiriza nti oluusi olina okwebeereramu. Tosobola genda ne weesuula mu motoka n'ogamba ne bw'enenkuba kasasi y'entuuko yange. Enfaaye ono omuwala nze nga kojja sinagitegeera bulungi era ekyankankanibwa. Ebintu nga bino nga bibaddewo tubikozesa nga example, tukomawo ne tubuulirira atannalugwamu n'otalugwamu. Naye mu butuufu omuwala ono bw'oba olabye embeera ekintu kino engeri gye kitambuddemu, nze nkyabuusabuusa enfa y'omukyalo ono Poteboshan. Mpulidde awo nga bagamba omukyalo ono oba omuwala ono olunaku lwatuuka yatandika ng'awulira bubi mu nnyonyi n'agenda ku ccupa, lunaku lumu n'afa. Banaye mbabuulire awo waliwo question mark nnyingi. Bye mbagamba bulijjo bw'oba okomawo Uganda gegana amateeka, tobuulirako muntu yenna ng'okomawo Uganda, ne bw'abeera maamawo ne bw'abeera taatawo ne bw'abeera mugandawo, tobuulira muntu yenna kuba tekirina kikigwongerako nti okomawo Uganda n'olunaku lw'okomawo. Oyinza obagamba nja kujja naye tobabuulira lunaku lw'otonnya ku kisaawe. Ekyo tukibazeemu. Lwaki nkugamba tobuulira wadde maamawo wadde taatawo? Taatawo oba maamawo ayinza okuba nga si ye mulabewo, naye gwagamba nti ono mukwano gwange nina okumubuulirako anaawulira ate ati muwala wange yakomyewo nga simubiddeko, ye mulabewo. Maama we ayinza okwogera abakyala abo nga bwebamanyi abantu abo abakulukulu, agamba muwala tasobola kudda nga sigambyeko sengaawe weegundi, sengaawe weegundi ajja kunyiiga, mukwano gwange gundi ajja kunyiiga. Ekintu ky'ogambyeko maama ne kisaasaana, maama wo ne taata we tajja kunyiiga. Ne bw'olijja wano n'otuula n'otuuka wano n'omunnyonnyola lwaki tewamugambye, tajja kunyiiga. Era omuntu alinyiiga nti tomugambye, y'oyo omuntu gw'omanyi nti we si muntu wo. Lwaki onyiiga nga nti saggambye? Bwe nali ŋŋenda wanteerako wadde n'ekikumi. Lwaki nkugamba nga ŋŋenda? Abantu bazibu, abantu bazibu. Ekintu ky'oweekoledde kyennyini kikussa. Ssente z'owoze munno n'omuwa ssente mu bulungi ng'ali mu buzibu, akutta olwa ssente ezo. Bagamba gw'owonye eggere yali kusamba. Omuntu gw'owunyizza okufa ate yayinza okusabira ofe. Omuwala ono enfaaye, Karama TV tulinze amawulire otugambye ogenda tubeera ng'otwongera amawulire, naye nze ndaba nkyalinamu okubuusabuusa. Ovudde ku nnyonyi oli mulwadde, ogenze mu ddwaliro bakutaddeko ccupa, tozze engulu. Temulaba waawo kintu kitali kituufu. Omuwala ono amaze emyaka 2 gyokka, okusinziira story bwenjiwulidde nti 2019 ekifaananyi kye kyalabika ku Facebook ng'ali Uganda, ali mu ddwaliro ayiiya. Emyaka 2 n'asobola okuzimba ennyumba eyo. Eyo ennyumba gye ndabyawo eyakalina, mu myaka 2 ginaabeera ng'agizimbye. Awo bwe tugambira nti waliwo abantu b'ekiiso. Eyo ennyumba eyo mulabye mu myaka 2 n'agiteekawo n'agizimba. Kyokka ekyo kyokka.
kimuteesa omuntu n'agamba lwaki Shani akikoze, lwaki nze mmaze emyaka 4 nga sirina nnyumba bwetyo, myaka 6 ndi mwakadama sifunye ennyumba ng'eyo, sente bazijjawa? Omuntu ne yeebuuza ebibuuzo, oli n'agamba tekisobola nakusoboka. Naye n'otomanyi oba yalinayo akataka ke n'akatunda, kuba kyemmanyi mu myaka 2 si kyangu kuzimba nnyumba ng'eyo eyakalina, si kyangu. Olina okubeera ng'olina mu kyobadde okola, oba watundayo akataka n'oyongerezaako, oba obadde wano e Uganda olinako oyongerezaako, n'emyaka 2 si kyangu. Naye n'obutaba kyangu bwabo ne bwe kyali badde nga kyangu, eyo yokka ennyumba ya Shani eyinza okuba nga yamussiza. Obukakkalabakakkala bwe okubeera nti nookola kino okola kiri okola kiri, n'ekyo kyennyini waliwo omuntu atakyagala. Ndabyeko ne bu vidiyo bwe obwa TikTok, ekyo kyokka n'akola ne ka vidiyo ne kasanyusa abalala n'abeera ne following, n'ekyo kyokka omuntu ayinza okubeera nga nakyo takyagala. Naye nga mukwano gwe ali awo, naye ng'agamba era Kashani ke kateekayo bu vidiyo ke kakola bwe kati ke keekoza. Mumanyi njogera z'abantu, banaye mwegendereze. Buli nkuba kyeyo yenna ne bw'obeera Uganda, mwegendereze ku mirimu gye muli eyo, mwegendereze. Ebintu bye tubasomesa emisomo gyaffe nga bakujja ne basenga, muwulirize. Ye omuntu agamba nti nno ye muntu wa Yesu, towuliriza. Bw'oligwa mu kizibu oliwuliriza. Abantu babi, tojja kugamba nti lwakuba gwe n'ogamba kuba tuteekayo komenti, abantu abakyasinze okomentinga ne bagamba nti no bo bakkiririza mu Yesu. Tewali aganye kkiririza mu Yesu, tewali. Naye ne Yesu ayamba yeeyamba. Nga bukkiririza mu Yesu n'obeera ng'olinawo k'okoze oba kwefunidde, ojja kudda e Uganda, abantu bagenda kuteeka, takuteeka lwakuba nti nno okkiririza mu Yesu, ateeka ggwe ng'omuntu. Kino tekiriiko ddiini. Ddiini yonna gy'okkiririzaamu omuntu ajja kukola ekizibu. Mweyongere emisomo egyo, tobuusa kintu. Munaga nti waba oba obudde ebweru, togamba muntu obudde ebweru n'aba akaddo bwe kati, ovudde ebweru sooka okole bw'oti omunnyo, funa omudalasini kola bw'oti. Ebintu ebyo temubigayaalirira. Otudde mu nnyonyi kikyosooka okukola ng'otudde mu nnyonyi, ova mu nnyonyi kikyosooka okukola. Ezo puroguramu zonna tuzze tuzibawa, ate era nga tukyeyongeza obbasomesa. Omuwala ng'ono n'abeera nga emyaka 2 agenza asobodde n'atoba n'abeera nga yeetaddemu akayumba ako, nze nkimanyi okudda kwe oyo omuwala yali tasobola kudda bweru. Mu myaka 2 n'abeera ng'ayimirizaawo ekyo ekizimbe, ngula yali tasobola kudda ku kyeyo. Kitegeeza muwala yali mutetenkanya mukalakalaba. Yali azze amalirize akayumba ke bambi, yeebeerera omwo nga n'ebirala bw'abipanga. Temwesigana ba boyfriend, kati oyinza okwesanga ng'oyo azimbye ennyumba ye n'osanga ekisajja nga kijja kimwesemberezaako, naye nga luli yali talina nnyumba, nga tewali yali amulabawo. Niye ofunye essente z'ozimba ennyumba, ate n'ofunayo akasajja ne kakwesemberera, ate gwe kennyini n'okateeka mu maka ago gennyini. Nawo ne komenti awo ensanyusizza ennyo. Waliwo omuwala awo oba wakadaama oba omuntu yenna oba kye yagambye nti ennyumba engamugira bayinza n'okwesanga nga ab'enganda bagenda kutandika okubeera nga bagikaayanira. Kyekituufu, ze embeera z'ab'enganda agitobedde Shani, agireseewo, ne kaakati eyinza okubeera nga enkaayana zatandise dda okukaayanira ebintu by'omugenzi. Kyesitawuliddemu simanyi oba alinayo bwana oba talinayo kaana. Ekyo kyoli kiruma abalala, kyoli kati kyoweewulira nti ng'ate towera nakuwera, kiruma abalala. Waliwo sitole ya Kadaama gye nalaba awo n'agamba amaze emyaka 6 nga buli wakoma Uganda sente ze bazibba. Nga buli wakoma Uganda sente ze bazibba. Muwulirize emisomo.
mukola ebintu bye tubagamba kuba olaba abali obulungi babikola. Kitalo nnyo eky'omuwala ono Portable Shan. Sitole ye ngigoberedde enkwasizza ennaku. Nzikiriza buli omu alina entuuko ye, enkomerero ye n'olunaku lwe. Naye mulimu ebintu by'obuusabuusa n'ogamba kale wadde kino kyabadde bwekiti ne bwekiti, naye waliwo akabuuza. Enfa y'ono omuwala ekyalimu akabuuza. Katusabe Kadaama TV onootuwa amawulire agasingako awo nga bw'otusuubiza. Nsigadde ndi Hojja Mate.